Bebe cool. Njala sente zange. I want my money. Omuyimbi Gravity Omutujju atabukidde Bebe Cool kaakati nno wuuno munnange ate Gravity yatuuse dda munnange ate ku High Court agamba nti nno ayagala munnange ate ssente ze so bye ngenda okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone munnange ate amazaalibwa ge ag'omulundi munnange ate ogw'okulala so bamutegemina nti nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikingeko saate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ntandise munnange ate n'ebiri mu gettinga viral okwetoolola ku social media kinajjukirwa nti akasente Gravity Omutujju kagamba munnange ate kabanja omukulu Bebe Cool kigambibwa nti kaali ka mu kampeyini emyezi esatu eza kampeyini ennyumba ye bazizimbira. Bebe Cool njala sente zange. I want my money. Nakola omulimu gwammwe. Zoba nagenda nenkola ya sipiika nampaayo kyekiwiradde no nampaayo tebikukwatako gwe mpeezi zange zinamaliriza naawe ezange zinamala naawe zimpe. Engeri gyenkolamu sente zange gwe naye gwe gayi gwe ate nonkubira essimu nonyumiza ebyo ebyekisiru byo naawe. Onyumiza ebintu by'amatakotako ebyo. Bebe Cool, I want my money. Nazikolerera. Nakola. Bebe Cool nakola. Tonyumiza sima sente simanga wafunayo sente oba nafuna oba saafuna, that's none of your business. Tebikukwatako. Bebe Cool tebikukwatako. Tondwala nkuba President Museveni gwe gayi gwe ne wali ogende Soroti Mwande Kabusiya nga nyimba unstoppable. bw'atyo abadde akaayi so nga ate ku sayidi y'emu Gravity Omutujju avuddeyoko n'alaga munnange ate akatambi ako ng'alaga nti nno atuuse munnange ate ku High Court. Sajja ensonga azongeddeyo mu kkooti. Sajja ebyomuzanyo abivuddemu. Bitabuse kati nno into ya serious. Ki ekiddako munnange tetumanyi naye nga yonna gye binaggwera ffe weetuli okubeera nga tunaakutegeeza munnange ate ebinaasingawo so bw'atyo munnange ate Gravity Omutujju bw'avuddeyo n'atabukira munnange ate omukulu Bebe Cool so nga ate ku sayidi y'emu amazaalibwa ga Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone tosobola munnange ate butamusiima, tosobola butamugamba nti no happy birthday kubanga munnange be bamu ku basajja abaludde mu kisaawe ky'omuziki. Jjukiramu munnange ate ennyimba nga ze yatandika nazo ziri zikipeepewo kw'ossa n'ennyimba endala so avuddeyo munnange ate n'agamba inno nkuze nno. Dr. Jose Chameleone mu katambi kano abadde n'obubaka munnange ate bw'ali mu kwogera wano. One life, oh Lord of mercy. One for the money, I mean two for the show. Come in here and I love you. Money, we know about money. Out of so we know nothing, we love you. On a straight business. Yeah. I would never be myself without your support and friendship. Especially on comparison. Yeah man, we never want to love you, very special. Why this birthday is very important for me. Katingena nkula kwongera okumwaka omulala
Babies and Neo with their quality. When I was like my angel family, I got J Chameleon. Peace and love. Yeah. Now, hey, we don't truly know in charge of a new paradigm. Outdoor. You babies. Special thanks, my Dr. Jose Chameleon yazaalibwa 1979 April nga ennaku z'omwezi 3 aba awezezza munanga ate emyaka 47. So Dr. Jose Munangate Chameleon munangate happy birthday wano ku Jaminati Yogi tutwala munangate omukisa ogwo okumwagaliza munangate amazaalibwa amalungi n'abalala bonna abazaaliddwa ku lunaku olwaleero munangate happy birthday. So ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera nga osubscribinze.